akati nga bwe nakunnyonnyodde muganda wange nannyonnyodde bannayuganda abalabi ba TV zonna ez'enjawulo abalabi ba Star TV nabannyonnyodde nti ekyatuyisizza press conference eno ke kantu ako kennyini kokoonyeeko lwakuba tusose ne tunnyonnyola eggwanga ffe baani tuyiseewa tuvuddewa tulagawa naye akantu ako kokoonyeeko ke kayisizza press conference yaffe amazima amatuufu gali nti Eddie Mutwe sportsman era tetumwewakana nti tetumumanyi muganda waffe mu kino ekintu kino kyetulimu kitukakatako okubeera muganda waffe kuba jimu zonna wayingira tewali amugaana kutraininga kubanga sportsman naye nze nagambye nti tetuli mu byabufuzi gyensonga enkulu omuntu eyawanika ebintu bino ku social media mu butuufu chairman yakuzeemu n'akugamba nti tabangako kanyama era si kanyama ate si muzanyi wa bikonde ate si muzanyi wa teke muntu wa bulijjo nga ggwe yabiwanika nga alinga agamba nti ayagala bavumiri erinnya ly'abakanyama lino ndowooza kulikyafuwaza kuba bakanyama oyogera akantu bwe kati ne bakagezza Uganda yonna ne batuyita abantu ababi ffe tetusobola kwenyigira mu nsonga yakwekalakaasa my friend tetusobola nkiddamu omulundi ogwokusatu tetusobola kwenyigira mu nsonga yakwekalakaasa nze maze mu industry emyaka njikubulira 2 mwezi senga nali nekalakaasa senga bakasi b'emirundi ndowooza nga 10 naye nzize mbadde nga kyakulabirako mu bannange era ensonga twatandika ekintu kino nembeera omu ku bafowunda nti ffe tuzze tuyita mu buli mbeera owulira ssebo embeera embi embeera ennungi embeera embi embeera ennungi naye tuzze tubonaabona nnyo ffe ate tubonyebonye nnyo yensonga lwaki ffe tuwulira nga twagalana kuyitamu maziga kaaba bukaabi lwaki mutusembyayo ng'ate ffe bantu abatuufu ab'okusookerwako ddala ffe tetusobola kwekalakaasa era ebyokwekalakaasa ffe tetubimanyi muno muffe nakugambye nti abakulira omuzannyo guno bali muffe abakulira abachampiyoni mu muzannyo guno bali muffe mu kuba bano bonna abali wano buli omu alina ekifo kye otunula emabega waliyo sekuritale chairman wuuno vaisi nze mwennyininyini nze nkulira ebikwekweto mu kuba n'abataliiwo bangi naye tufuuse eddoboozi ku lwabo abataliiwo nti naffe twagala okufiibwako eggwanga litufeeko nti gavumenti muveeyo mutufeeko madamu Nakyobe bangi bowa sente betusanga owa sente nga ez'okwekulaakulanya naffe tuwe sente tusobole okwekulaakulanya ne baganda baffe tusobole okuyamba ku bannaffe abo basuze mu mpewo ebbanga n'abali malwaliro abakubiddwa nga balwadde okutwala eggwanga mu maaso tubeere ffenna tubeere kitole so kaakati ensonga yange mbadde nsaba gavumenti etuwulirize ng'abapuba wangisebo omubaka Kyagulanyi Robert Ssentambi bamanyi nga Bobi Wine akoma olunaku olw'enkya oba abawadde omulimu gw'okumukuuma okumujja ku kisaawe ntebe omukusawa n'abalaga munaamukola ekintu ekyo kyamaanyi gaakiddemu bulungi ekintu ekyo njakiddamu nganze kyamaanyi emirimu gye twasabye era gye twetaaga kati faawo okujja Bobi ku airport mutuusa walaga kyangu nnyo ku ffe gy'emirimu gye tukola era tekijja kuba kizibu nga dani okulaba nga biyingiddemu abantu abayaayeyaye abantu bangi abatategeerekeka kasita gibanga gya mirembe mututuukiridde mu ofiisi omulimu mugutuwadde deployment eba yaffe tukwatagana ne poliisi fe otuwa mulimu ne tugamba omulimu ogwo twagala nnyo okutuuka ku ground before naye kati awo entebe tewatwetaaza tuuka ku ground bangi betugjeeyo bangi betututteyo just kwatagana na poliisi ne UPDF n'abali ku security bonna ne tutuusa Bobi bulungi nnyo e Kampala kubeera nsuubira ne Eddie Mutwe abadde abeera ne Bobi
ku paati y'okumuyambangako nga bodyguard. Tabeera naye nti mukwano gwe, tabeera naye nti Eddie Mutwe agenda kutuula mu parliament nti oba agenda kukola byabufuzi. Abeera naye nga part of security in case of anything. Eddie Mutwe ayambako, era Eddie Mutwe muganda waffe. Ffe tusaba busabi tetwekalakaasa bwe wabaawo ekisoboka. Nze Eddie Mutwe muganda waffe tukola ffenna, wakolera akolera mu kino ekizimbe, enkolera mu kino, naye nsaba busabi bwe kiba kisoboka nga siragidde era nga siri mu kwekalakaasa era nga sikanga, kiba kisoboka tusaba muganda waffe mu ddembe bamutende. Bw'aba yasobya asonyiyibwe, ffenna tusobya, teri ali 100 ku 100. Era tumanyi abakulu abatusingako tubategeera, era gye muli eyo bakama baffe. Ensonga ya Bobby tusobola ogikwasaganya bwe tuweebwa omulimu ne tuweebwa n'akasente, kuba ffe tunoonya ssente. Tebadde mbi, mulimu weebeera embi, mulimu weebeera ennungi. Kanti kushingeko wa akulira ebikwekweto. Ekintu ekyo nze omu kwakulira ebikwekweto, nze operation mu Puba Physical Protection Unit okuva lwe yatandika tukwatagana ne poliisi oba n'ebitongole ebikuuma ddembe. Yensonga lwaki ne Genocide Musale bwe yali alondayo bakanyama baali bagenda okukola n'abayimbi bano abagendanga abayimbira bano abalimi abawere separation, yayita ffe bakanyama abapuba ffe twakola emirimu gye gyonna okuva Monday paka Saturday ng'era tukwatagana na poliisi. Era poliisi bwe twatuukanga ku ground nga tusooka kunoonya omukulu nga tukwatagana naye nga afuna deployment ye naffe nga tudeployinga abaffe ng'era tumaakinga bwe twamala emirimu egyo era omukulu n'atusasula. Senga twali tetukwatagana na bitongole bikuuma ddembe, mu butuufu senga Puba tekyaliwo ge mazima amatuufu, naye tukwatagana bulungi nnyo n'ebitongole ebikuuma ddembe. Era twasooka kweyanjula ewa kempi wa Kampala, twagenda mu bantu bangi IGP bonna twagenda nga tubatabaalamu. Ebitongole bya ISO twagendayo, twagendako ku Semwayi ne tweripotinga. Buli wamu balina kopi yaffe, buli wodda balina kopi ya Puba. So tukwatagana bulungi nnyo. Tugezezaako ssebo, twalumbako kempi wa Kampala ne tumunnyonnyola kye twetaaga okwatagana nabo, okumakinga nabo, n'akimanya. N'atusindikako ne wa assistant we, era naye ne tumunnyonnyola, ne batusindikako ewa RPC, era naye ne tumunnyonnyola. Tunnyonnyodde abantu bangi ng'era ne RDC bonna tugenze tuyitayo, era buli omu alina kopi yaffe. Tukakasa nti Puba eri makubo matuufu mu buli kye tukola, era n'abakuuma ddembe tukwatagana nabo bulungi. Gavumenti yandikutte ensonga za Eddie Mutwe nga eyita mu kumusonyiwa, kubanga ffenna tusobya, abantu bonna basobya, naye mu butuufu muganda waffe naffe tumukaabirako nti olwokuba tetulina maanyi gasobola kutuuka mu bakulu. Ffe twasabadde okutuuka ku pulezidenti ng'era tukyagala nnyo, era nga tusoba madamu Nakyobe nga tumugamba madamu mukulu Hillary Kisanja yatutuusa woolite, naye tukusaba otutuuse maaso ga pulezidenti. Ensonga zaffe ezimu ku ezo mwalimu n'ey'okusaba omukulembeze okusonyiwa muganda waffe, kubanga buli muntu asobya, era nga naffe ffennyini tusobola okukwatagana naye tumubuulirira ensonga z'ebyobufuzi n'azigenda mpola, kubanga mu sports tetusobola kugattamu byabufuzi. Okusinziira ku ebyo temuyinza kutya kuwa bukuumi bano byabufuzi nti oba oliawo nammwe ng'omukulu nammwe essaawa yonna oba olunaku olulala alisangibwa mu mbeera ebimufe mwali.
ensonga lwaki tugambye nti ffe tetuli mu byabufuzi era tetulina byabufuzi era tetubyetaaga kuba mu sports muno tusobola gattamu byabufuzi n'osobola sports oba obyonoonye ffe twagambye tuli mu kibiina kino naye ekibiina kino tukirimu nti lwakuba nti twakwatagana ne bannaffe ne tubeera omuntu omu kyobwojja ku ofiisi osangamu sekretary oyo ku ofiisi bw'omusangamu bw'omuwa omulimu gwoba omuwadde tusooka kutuula ne twebuuza omulimu guno lwatuwadde ddala tugenda kuwerekera mu wa byabufuzi te mulungi tusobola okumala okwebuuza ffe nga ffe ate ne tukwataganako ne ku bitongole ebikuumaddembe omuntu oyo bw'aba nga ayita mu makubo matuufu waba alaga direct tukuwa bawusa agenda okukola ki okuwerekera naye bw'obanga ddala ng'ogenda bibyo nga ebitongole ebikuumaddembe tekuli kimanyi ewaffe tojja ya kituufu nti mulimu ababeerimbikamu kibakanyama naye nga sibakanyama era mukoseddwa mutya mubeera abo gye bali nnyo abeerimbika mu bakanyama ate nga si bakanyama abantu abo tukutwala okubalabula nga tuli mu kamera za Star TV olunaku lugenda kukeerera gweyeeyita kanyama oba gweyajja ng'oleese omulimu bakanyama n'osabamu okubeera nabo otambule nabo naye nga toli kanyama n'ogezaako okubuzaabuza bannaffe nga ffe tuvuddeyo tubalaga ekkuba ettuufu ate gwe n'obabuzaabuza naye nga toli mu kino kintu kyaffe kino toli bakanyama eno indasitule tugiruddemu eno indasitule tugibaddemu emyaka nga 25 23 25 abamu bali mu myaka 6 naye nga bali mu indasitule naye abamu nga ate tuli nabo mu kuba abasajja abakulu abazeeyizeeyi tetwagala kuddamu tutwala okulabula nga tuli mu kamera tetwagala kuddamu kubalaba namwerimbika bakanyama namwerimbika bakulembeze babakanyama mwabateekayo ebintu bino ku social media olunaku lujja kukeerera batugambe mugende mu mukwati tujja kunona kuba twakutegeera tukumanyi tujja kunona tukwasaba obuyinza ono yapostinga ebintu bino nti bakanyama bagenda kwekalakaasa kuba twamaze kutegeera okujja okuyita ki olukuŋŋaana luno eggwanga limanye tutwala okubalabula nti mutuveeko temutwerimbikamu era tetubeetaaga eno indasitule erina ebizibu byayo ffe tubimanyi mutuleke tujja kwetwala mu maaso nga tufunye okuyambibwako abakulu nga mu gavumenti nga batuwadde ku ssente esobola okutukulaakulanya n'okuyamba ku bannaffe